Buganda baba abakiikirira abantu b'e Buganda era nga twegattira mu ttabi lyaffe eriyitibwa Parliamentary Caucus. Tukulisa Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku matikkira ag'omulundi ogwa 31 ng'atudde ku Namulondo. Tukulisa beene okuva gy'ali ng'agenze okujjanjabibwa era twebaza Lugaba Namugereka olw'okumusuusa. Ssaabasajja tumusabira Katonda amusuuse bulungi era akulembere Obuganda naffe tusiime na bulijjo. Obuganda obukulembeddwa Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga okukumakuma Obuganda nga Omutanda ali ebweru. Naffe twongera okwera okubeera abawulize eri Namulondo n'okukola obutaweera okunyweza obumu. Tukoowoola abantu ba Beene mwenna okusanyukirako Ssaabasajja Kabaka wamu n'okumusabira ayongere okusuuka. Ai Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka